Abogerera ebitongole ne ministry nga bayitira mu kibiina mwe beegattira ekya Public Relations Association of Uganda bakiise embuga ne banjulira Katikkiro emirimu gyabwe. Wano Katikkiro wasinzidde naawe amagezi ebitongole okukozesanga abakugu mu kubirungamya okusobola okwaŋŋaŋa okusoomooza ate n'obuteekuumira mu kukkuluma. Yonna oba ekitongole ekitakozesa balina bumanyi mu by'empuliziganya kyesimidde entaana. Oweekitiibwa Mayiga mu ngeri y'emu n'abakubiriza okukozesa obukugu bwe balina okuyambako okusomesa abavubuka okwenyigira mu mirimu emitonotono mu kaweefube w'okkendeeza ku bbola ly'emirimu mu ggwanga. Tugamba nti mu Uganda ebitundu 7 ku buli 100 bavubuka baana bato era ekizibu tebalina mirimu era babeera bakukkuluma ebbanga lyonna boogera ku bizibu. Naye okwogera ku bizibu tekubimalaawo. Ekimalawo ebizibu kwe kutema empenda eziyinza okujja mu bizibu ebyo. Minisita w'ebyamawulire mu Bwakabaka bwa Buganda Nuwa Kiyimba abakubiriza okutambuza emirimu gyabwe n'obwegendereza kubanga lwe lutindo wakati w'ebitongole bye bakolera n'abantu. Ndowooza nti kikulu nnyo okuba nti tunyweza olutindo olwo ate mwe abakuliramu enteekateeka n'ebitongole eby'enjawulo mwegatta wamu kiba kitegeeza nti tuba tufunye eddoboozi okusobola okuba nti tusaka n'okuba nti tunyweza enkolagana. Stephen Muwanga ssentebe w'ekibiina ekibagatta yeebazizza Obwakabaka olw'enkolagana gye bulina nabo era ku lwa banne n'asuubiza okulungamyanga buli ekitagenze bulungi naddala ku mikutu emigatta bantu. Obuvunaanyizibwa bwe tulina ng'abantu abakozesa social media kusengejja kumanya nti kino social media kyerese si kituufu oba kituufu, si kumala gatwala buli ekifulumidde ku social media. Bano basuubiza okukomangawo ku mbuga ya Buganda okusobola okulungamizibwa okutambuza obulungi emirimu gyabwe. Nze Sebbira Andrew mu Kampala.